yeva mwefuge abange se kunye juno tabye musoke mwefuge kale muturoro no yumye kaka kikonderi yimyorugendo mugolo no gwetulisha budde wala era mulimu gwekozeze tegukoleka bakobona badde unyisho mayego geri yenjumisha na voto abalanga yakamwaka ngekali mwaka wote kalojeka nangera bashubisho kuko muto awano mukubengalo erudeyo mukubengalulu yeva ororo come on munywe muvumuka gabula yali luddawa ono muvumuka gamuyakuwa wano jagala muyitire menywa bwe natesetese ku meza y'abagole teekawo olusinze yange tonywako teekawo olusinzi bucupa bwa soda busado bw'abagole singa w'omugole omuweeko kamu sepiriya n'omugole abo baweekamu ne mushibibunanga akwateko kamu kadurubalo yanywe kukwete ono walagitwala mu kidaala ngambye walagitwala mu kidaala awatudde abambi abavudde bulambe waffe wali mu nsono oteekawo kwete abavubuka mwenna bakoze ekidaala mugende ku nsonda munywe kukwete mwabavuddewo omugole munsonyiwe embuuze tubawe ku nguuli oba kukwete naye munywe ekyayi mwewunye ettabiro abakubi b'embuutu mwongere okuwaga embaga etabe nakwesiba ekijwe ng'endawo kine bannange mutuwe engalo eruddeeyo mukuba enkalulu yeva abayi n'omugole twala eshamanyi mazire leka mutwalire yeva mbadde muyozayo amazina embaga ngimaliza enkya togula kakati obudde bulabika bweyodde jalagenda nange mpujaleko naye abagoma n'abadongo bano basasule serezina omugabule gukwemu ate ekyo nyumiza entebe z'abantu tebazimenya aleete fujo wano nkuba mukube otyo kange nange mpujaleko ndowooza mwe munaakeesa tunakeesa gwe tokeese ate nofirayo munaffe agenda kukeesa ndowooza njogerekeri abantu mwefuge abali mu kidaala mwefuge sepiriya agenze mu kisenge n'omugole alumbye mu kisenge kakwateko tekasuda mutaka kakwate bulungi otagalatagala ki simayo tamidde ndowooza obwonda gwenywa agugwera mugwe atyo okanyweza onyweza basebole banyabo nsanyuse nnyo baba ku lunaku lwaleero ku mbaga yange eno era njagala obategeeza tinzayimirire maaso gammwe yenze Konneri mbidde ekyekutuma akolimbo kanyira syagatema amayiŋŋanyi ekirala kye mbategeeza tyonayo n'embaga gimulabikula nze mbitiisitise teyankabalewo senga sibalewo obugalo kale mwange musoke mwefuge wembaga mokwa kale mwange yeva mulaba wemmanya okuteekateeka embaga basebale kati mwefuge abadongo abadongo nja bakubira ku mbaga kuno nze sikwagana badongo basisiru baseba abadongo njagala bategeeza ati nze ndi nayini buyinza ku mbaga kuno nabagamba ogera ekigambo kitya nze sikwagana badongo basisiru kale mwefuge kale muwage ani ayogera ekigambo ekyo ojja kummendegera wamma katuve ku badongo empada ekirala kye mbategeeza basebole banyamo tewalayinza kuleeta fujo ku mbaga kuno okugjako ng'oyagala kummendegera kale muwage
Yeva. Abaseba kati mwefuge abano kati sikyaba wadde esente zammwe muge dabasebo gwe mutabani wekoyada ulada mujje munkwatireko mulage enkola sepuliya jangwa nyamba sepuliya bakubye eriiso lyange mukomye kwenu sijjagayo kubagula ngeze poliisi. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abave bweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.